wobanga okkiririza mu Katonda vidiyo eno togiyitako nkusabye ogiwulirize. Nalabye ennyanja ey'omuliro era nalabye ku nnimi ez'omuliro nga ziwandagala okuva mu ggulu nga zikka ku nsi. Nina ekitundu we nabadde nga tuli mu kulwanisa abantu ababi ababadde bazze okukola obulabe ku bantu. Twabadde bangi nnyo ababadde balwanisa abantu bano, wabula mu masekkati awo ennimi ez'omuliro zatandise okuwandagala nga ziva mu bbanga nga zitonya ku nsi oba mu kitundu we twabadde. Ennimi zino zabadde zigwa ku bantu bokka ababi ababalumbaganyi be twabadde tuli mu kulwanisa. Wabula nange nasoose ne ntya, era we nalabye ennimi ez'omuliro ezo nange nagudde wansi ne ntandika okuyita Yesu, Yesu, Yesu nga kye kigambo kye njogera. Naye tewali muliro gwonna gwankoonyeeko, tewali lulimi lwa muliro lwawandagadde ku nze. Ne ntandika okulekana nga bwe ŋŋamba bannange bali we twabadde tulwanisa abalabe, ne mbagamba muyite Yesu. Ne bayita Yesu, omuliro ne gubattaliza bo tegwabaguddeko. Oluvannyuma lw'akaseera ng'ennimi zino ez'omuliro zimaze okuba nga zizikiriza bano abalabe ababadde bazze, wabaddewo akasiriikiriro. Nagenze okulaba nga mwawe twabadde nga nsigadde omu ne neesobolokako katono oba nentambulako katono, kubanga twabadde nga abali ku lusozi nga bw'onoobeera ku lusozi naye ng'osobola okulengera ebiri wansi. Kati natambuddeko katono ntunule nengere ebiri wansi. Wansi nalengeddeyo ennyanja ey'omuliro. Mu kulengera ennyanja ey'omuliro waliwo abasajja babadde basatu abazze ne banva emabega ne bankwata emikono we bati ne bagikwatira emabega ne bankasuka mu nnyanja ey'omuliro. Mu nnyanja ey'omuliro bwe nagudde mu muliro guli ekyanneewunyisizza natuuse mu muliro guli nga bagunkasuseemu ne ngutuulamu bwe nti. Omuliro guli tegwanjokezaako, sawulidde ku bulumi bwonna. Abantu ababadde bayimiridde ku lubalama lw'ennyanja eyo, kozi wabaddewo abantu bangi nnyo, nabya abeeru, nalabya abaddugavu, nalabya abantu ab'enjawulo nga beetoolodde nga bwe munaabeera ku nnyanja oba ku biiki ne muyimirira eno ku lubalama. Abantu bantunulidde nga ndi muliro, nga siraaja nako wadde nga sikuba ku nduulu, ng'ate siraga nti ndina obulumi bwonna bwe mpulira. Nabadde mu muliro ogwo nga ngutuddemu bweti nga bonna mbatunuulira okumala eddakiika nga 10. Ne mmala ne nsituka ne ntambulira mu muliro nga nzira ku lukalu, nga ntambula bulungi nga ninga atambulira mu mazzi. Bwe natuuse ku lukalu abantu beewuunyiza, buli omu n'antunuulira nga siriiko kiwundu kyonna, nga sikoseddwa muliro, nga siraga nti nina obulumi bwonna. Ne ntandika okutendereza oluyimba lwe ŋŋenda okutenderezaamu, wabula ebigambo bye ŋŋenda okuyimba era bye nayimbye mu luyimba olwo. Nayimbye oluyimba olwadde lugamba nti haleluya, mulamu wange Yesu, mulamu wange, haleluya, mulamu waffe Yesu, mulamu waffe. Lwe luyimba lwe natandise okutendereza. Abantu abadde bayimiridde ku lubalama lw'ennyanja ne babanga abakola ekkubo nga wonogamba nti waliwo ba pulezidenti ajja obaani, ne bayimirira essayidi n'essayidi nga nze mbatambulira mpitamu wakati nga bwe ŋŋenda ntendereza oluyimba olwo, naye nga buli omu yeewuunya nga babadde tebakikkiriza. Ŋŋenda okutunula emabega bwe nti kuba bwe nabadde ennyimba nawulidde omuntu addamu oluyimba lw'ennyimba, ne ntunula emabega nagezaho nga waliwo omwana omuto antambulirako nga yali mu kuddamu oluyimba lw'ennyimba. Bwe ntyo ne nva mu kirooto kino. Paati eno nenzijjukiza bwe nawowomuse kambalage kye nakoze. Bw'ofunanga ekirooto ekiri powerful oba ekirooto kyonna nayo kiba tekiri powerful, ofunanga w'okiwandiika. Bwe nawowomuse ne nteekako ettaala ne nnoonya ekitabo kyange, nina ka notebook kange kano mpandiikamu oluusi ebyawandiikibwa bye mba ŋŋenda kuweereza ne mbiteeka muno.
Nanoonyeza peni yange nembula nga njagala kuwandiika kirooto kino kubanga kyabadde ky'amaanyi nga saagala nakukyerabira nga nnyinza okuddawo okwebaka omulabe n'akibba nenkera nga sikyakijjukira oba nga kyonna sikyakijjukira. Nanoonyeza peni neebula. Olengera wano wansi wali bulaaka nawandiisizaawo ayipenso nga nayo nno teriiko mumwa bulungi nempandiika ekirooto kino nneme kukyerabira nga bwe kyabadde. Waliwo olugero lwa Misaki, Sadraki ne Abudunego mu Bayibuli. Abasajja bano basatu baakwatibwa ne basuulibwa mu muliro. Ekintu ekyabasuuza mu muliro baagaana okuvunnamira ekibumbe oba kisitatu ekya Kabaka Nabukadduneeza kubanga yali ayagala kye baba basinza, kye baba batendereza kyokka, ng'agamba tewali Katonda mulala okuggyako ekyo ekibumbe kye. Abasajja bano basatu bo baagamba tetugenda kukivunnamira, mukole kyonna kye mwagala okukola. Kubanga bo baali bategedde nti balina Katonda ow'amaanyi asinga ekibumbe ekyo. Baakuma ekikoomi ky'omuliro Kabaka Nabukadduneeza n'abaali awo abaweereza be n'abagamba mukume ekikoomi ky'omuliro, ne bakwata bano abasatu, Misaki, Sadraki ne Abudunego, ne babasuula mu kikoomi ky'omuliro. Abasajja bano bwe baasuulibwa mu muliro, amazima gali nti tebeenyenyaako, omuliro tegwabookya, baali mu muliro muli nga batendereza, baali mu muliro muli nga banyumirwa bunyumirwanga. Bano abaabasuulayo ne beewunya ne bagamba, naye abantu be tusuddeyo kiki? Bagenda okwetegereza mu kikoomi ky'omuliro nga balengerayo omusajja owookuna. Ne bagamba, tuwasuddeyo abantu basatu, lwaki baliyo bana? Lwaki baliyo bana? Bamikwano, engero eziri mu Bayibuli, ebyawandiikibwa ebiri mu Bayibuli n'olwaleero bikyakola, n'olwaleero bikyatambula. Ebintu ebiri mu Bayibuli bituufu. Kino ekirooto kyabadde kyange, sijja kukivunula, naye era abamanyi okuvunula ebirooto mu bwo bwa Katonda mutegedde ekirooto kino Mukama kye yabadde ayogera gye nti buli lw'oyimirira okuvayo okuweereza Katonda, manya nti Katonda gw'oyina gw'oweereza no matter what, mu buli mbeera agenda kubeera naawe. Omuliro tegugenda kukusanyawo. Yakyogerako n'agamba nti ndi naawe, sirikulekerera mu mazzi amangi, mu muyaga omungi, mu muliro n'abeeranga naawe. Bannange, Katonda wa ddala. Ebintu ebiri mu Bayibuli gyebiri, bannange, gyebiri. Bw'abanga Mukama Katonda yakulonda okumuweereza, muweereze, tobaako gw'otya, tobaako gw'otunuulira, weereza Katonda. Embeera ne we zinaakutomera zitya, just know Katonda ali wamu naawe. Nsembayo nga mbagamba, Katonda wa ddala. God is real. Ensi ey'omwoyo ya ddala. Ebintu ebyawandiikibwa mu Bayibuli gyebiri, ogenda kubirabako n'amaaso go, naye sigambaga n'amaaso go gano, amaaso ag'omwoyo ogenda kubirozaako, ogenda kubiraba, ogenda kwewuunya. God is real. Bw'oba tonnakkiriza Katonda, oba tonnategeera Katonda, ke kaseera otegeere Katonda. Oyinza okuba wakkiriza Katonda, walokoka, wayatula obulokozi, naye nga tonnategeera ne gwe wakkiriza. Waliwo embeera ezijja gy'oli n'okankana. Waliwo embeera ntono ejja n'okankana n'oyagala okudduka mu buyo bwa Katonda. Nywera Katonda gw'olina. Tewali Katonda mulala amusobola. Tewali Katonda mulala amusobola, taliyo yekka. Bane Mukama abankumire nnyo, abampeere nnyo omukisa mu Kristo Yesu. Amiina era amiina. Musibe bulungi, mweraba.